Kakubuulire mutabani ono kino ekikundi kigaanye okundeeta omuzzukulu wekiba nga kiremeddwa funa omukazi omulala owase. I'm very serious nkubuulira kuwasa omukazi omulala kino ekigumba kusaidi ki myself babuulire ekino ekigumba sigenda kukikkirizawo nawaka wangi. Yes, myself. Mwana wa tata. Wanje. Azala muyi. Wanje. Tajjaluli, tajjancha, wabula leero kati. Omuleta kati. Wenterako luyi. Kyawedde dda. Azala muleta kati. Yes. Abaagi. Ono ajja kuzaala siwo. Ajja kuzaala. Kyawedde dda. Azala. Oyo mwana azaala. Nakakasiza nti azaala wiiki ewedde olubuto. Mwanyereze. Ono si ye mwana gwe twakula naye eri elugazi. Yoyo. Okay. Aze kukola ki makaga? Kuzaala. Kola ki? Kuzaala. All right. Ndagiranga nannyini maka gano. Ono gwe mugambye okuzaala addeyo azaalira abeelugazi abamaleyo njagala mukono wange maka. Myself mukuba ki mu ngalo ndagiranga taata wa nannyini maka gano omuzaazi asigale omugumba agende siwo jejo. Mukyala wa nannyini maka gano eyo maaya egenda mu bikajja ebikira eri amagi gaayo. Yes. Oyo asigale. Yes. Daddy. Ono baba wakusigala mukyala wange agendewa. Mu kiyumba ky'embwa. Bateeyo mu kiyumba ky'embwa. Baby, honey, omunyiisiza omumbejja. Maniyu, yange. Maniyu. Mwanyinaze. Yibabale nnyo. Omwana agenze n'akola ati amagi negagona No. The next time onisanga nga ndi mu mudwe jakugoba. Ddamu okyogera omulundi gumu bwe guti oba weyita omukazi. Kibandese kola nzakima kakati kamuemu nina kuddiramu kwagala kwejjaddamu kitegera maaya tetuba na budde okitegeera kangambe kuddiremu nekikasuwa mpulira bulungi maidia makaga kunyiza amaka gano amagi agazaala ogasese amagi agazaala ongerayo oshege. So I said, Mambie, you're such a short, barren bitch. No, that werewolf. Bakowokoma. It's city. Lichamunaya. Owokoma.
w'omwami wange tulina bye tukkiriza Kende. Okay. Kakati. Neetaaga okujjukiza nti mu maka muno bandeeta kuzaala kyotakola. Another thing, embadde mplayinga music wange nnyumirwa nzina nina omwana wo gwenza okusiza abadde yebase. Nyumizaako njagala mmanye bulungi tomanyi tulwa nayingira mu maka gano amaka gange nkutoolera ku kutooleza. In fact, nkusasira osigala wano. Enyiga bwent. Find yourself outside. Nanyini maka gano. Hey, Marcel. Bachali bange baliwo. Yaman. Kati buli omu kyalina kyagenda okwekyanga nakyo oba mikono myerere oba olina kyakunywa oba olina ki. Eno moment njagala tugirikodinge tugambe abantu ffe twabadde empiki ku Idi. Asobola wanika mikono, asobola wanika katebe, asobola wanika. Kati tutandise. Reverse it now. Hasi. Bachali bange baliwo. Sibalaba. Sibabu. Energy. Ofacho ogweito. Kwebuli omu mufugire. Cha. Oyagala kuyomba. Ebire byakuyomba. Oyagala kulwana. Obulana kulwana na Katonda sebo. Tabugamba bakubana baba. Kirigusula mugani. Abo abana babandi. Kanabo balina mwamani. Wewale mpalana. Byansi byakweka. Byansi bwemweka. Oli ab'obuzibu. Namugamba wewale mpalana. Bino byansi byakweka. Oyo. Omululu ogwo omululu. Aya. Omululu. Omululu ogwo obukulu. Omululu. Ogwo gumutuliza abasiru. Kankolo okuwe. Asabe ekidyo. Kankolo okuwe. Asabe ekidyo. Wangi. Wewale empalana. Byansi byakuleka. Basi wemuleka. Alina ab'obuzibu. Namugamba yewale empalana oyo. Byansi byakuleka. Eyo basi wemuleka. Wengalira ab'obuzibu. Sebo omuwoza w'akatale. Lwaki wefuza akatale kalema amazzi. Buli kintu okola nga bw'osanze kwegeera. Bangamba owasa
kyakuleka abaana b'empigi mubadde balungi nnyo banange mwebale nnyo balungi nnyo ebonisi mwagirabye mubadde balungi nnyo era nange ne mundaba mubadde balungi nnyo kati nsaba nze mbasibule mubadde balungi ate mugana I remember one day the white you say kakubye simu say amabati namabati namabati sandize wokulaba nnaku byogoba nga tebikutuka oyimba ennyimba tetuziwulira sibawulira nange nangerize nentoba bwetyo nenfuba kaja kuba essimu halo yangamba mama yogerako nangeera omukwano mama kyenkusaba nawe omukwano wakiriryako nawe nemugamba naze nzikuse nawe omukwano batwogere nawe nemugamba nayogera dda nawe ola she wanna be so pretty she don't want me say jiggy jiggy agamba njagala ebide kati yabalaba she wanna be so naye ngayagala be right now she don't want me say yagamba mama yogerako nange nemugamba zijja kwogerako nawe omukwano mama kyenkusaba nawe nemugamba tosaba kintu nawe omukwano wakiriryako nawe nemugamba omukwano batwogere nawe kanfunewe sibawulira mbuzi zange zonna zibeera zamu ebintu bitamu eno ebintu bikwase eno mama kyemanyi nawo bikwaseeyo yera sendina kirooto ekyo nga mmanyire oliba olwo eyali awananze kati yavuzengo namugamba ondize tonkuba tonkuba obusungu bungi nawe salap you can say webale namugamba you can do what you wanna do era in this life my life is so fine. Abaana b'empigi muli bakabi nnyo. Non-stop. Kano kayimbirwa kwagala ebirungi
kale wetalera oli wakabinyo kale byekole nyumisa obulamu byekole gwe mama ne mmala nkulaba mbamaze isente noleta life nekyuka kyokwata kyenkwata tola notola omyanze muno njagala omalirengamu omyanze munobo era kwagala nnyo kale weeterera amoli wakabinyo kale byekole wabula omwana w'empiki byekolekwe omwana w'empiki kulabo bye kyoba omanya nkweta era nkuli izewe wabula onyumisa obulamu wekyanga ye mama onyumisa obulamu bwesebo kwagala okamala sebo ekirongo kikyo tegwanzijanjaba beibe kwagala nnyo kale byetalera njagala nkulabe kulage ku byotanalaba songa njagala nkulabe kulage ku byotanalaba senemmala nkufuna sekkubisaga amasanyalaze kiki kyotanalaba nza amanyi byotanaloza njagala kukulaga ku bibala kankwagala eza amanyi ebirala bibyo yegwamanyi zendiwo yegwamanyi kankubisa bifaananyi kirala ebiti. Get your iPhone, take a shot, show them what you got. Senjagala nkulabe, byonna mbikole. Mwana gwe kimanyi gwe, senjagala gwe kale. Oli mulungi nnyo, saana kulya kumane. Byotannaloza, namala nembiroza, era byotannaweza. Namala nembiweza ebatakulaga namala nembiraba I love you manyakimanyi I need you enonga manyi mama nze njagala mutima ngende njagala ngukuwe njagala ngukuwogeje owomerera zera wanzitada oli wakupiji bikondogonda zera wamenya oli mulungi kale wewale empalana ebiseera mama bigenda bi tugenda tugula wetwali tugula nasente zibula ebiseera ebyo naffe zizibula ng'oluusi tuyosa ebiseera ebyo wetwali tugula bamama baffe ngambala bakutoba ebiseera ebyo sebangana ngogende wa neighbor oma kiboko za mavi zebapuja santa mia madera ndabikoa olala ebiseera
ebiseera mama ebiseera gensekanye ebiseera ge munnange togwamu manyi munange n'ebirwa byerabirwa babula munnange ani atakulaba mama oli piki weyagala babula munnange ani atakulaba. Before I say I love you, you say you love me. Come and take your stress away. You take my stress away. Kakulinda, usimu ngajijali. Yoga kasiri vichuza. Siri yoga kumbaya. Wina dompita wa. Wanga moja kundamu. Kajichona asa. Simani yoga kumbaya. Wina dompita wa. Wanga moja kundamu. Njagala okimanye kuno njagalo obago lulabako njagala osaleko eyo tebagamba nti nkwagala nnyo njagala okimanye kulize kirema ntimba ebipande ife kulize njagala yomusange njagala kuwulira ensonga okizaawo bakuwenna okuteeke mu mbeera nzijawo ebyakakizala ngakuita mpitala simanyi omumpulira kuita tompitala ogambo jakuddamu kati kikyonaaza simanyi temumpulira oba temumpulira ogambo jakuddamu ebibaluwa ebigambo zebijja ku mutima tobityayo ebimu birimu amaziga era gegangumya olupapulo olwalimu enakutiza totunulawo manya wenasa ebigambo ngali nakuma ekyamajo wallayi bebe nzekakyensaba obiba biganye totya mukwano impitala bebe simanyi yobampulira kuyita tompitaba wagambo jakuddamu kati kikyondaaza My way, when I move, I feel your way. And I'm trying to try, baby, but I have to be there. I need, when I be more than money, I be studying at your body. Oh, my name, young now, I wanna be by your side. Jagala ko, I don't want you to miss out. Number what you say, who I was talking about, what you say. Come on, say. Yeah.
Baby, pull out the way. What are you doing right now? I'm against the guy and this all good yeah. Hey, myself. What are you doing? Mommy, the two man is all like today was it? Hey, myself. Mutaban, Mukama really now. For this one, only one of the myself. Nyo bebale kutuwagira balazo obuwagizi bw'amaanyi nnyo. Tuliwo wano. Tuli pigi ku Budu Gardens. Okikwatidde. Okikwatidde. Kikwatidde. Yidi aduha wenjikwatidde okusala ebisolo. Abantu bagadde nnyo ebonizi ne bagisuusuuta. Ekyo nkyebaliza Katonda. Naye babadde balina ndowooza n'ennyonta. Twali tuludde okutambula.
So kireeseemu ennyonta awo. Kati muzzeemu. Kati tuzzeemu full Twasabula East West Center. Full swing tugenda kutambula tugenda kubatwalira gundi shows mu different parts. Masaka tujja, Mbarara tujja, eyo yonna tugenda kutambula. Kati guno omuzannyo gwe babadde bayita batya? Gregarious. Gukyali mupya. Gukyali mupya. Gukyaliko obumansuka. Gukyaliko obumansuka. Tutaddemu ebirungo biri byennyini era ndowooza nga owulira enduulu. Tutaddemu ebirungo bingi nnyo ebisanyusa, ebyewuunyisa, ebikaabya, ebinyiiza, ebisomesa, byonna tubitaddemu. Ki ekibaawula mmwe ba Ebonies ne bano abazannyazannya ebyefaanaanyiriza ebyammwe? Ndowooza tugezaako nnyo abantu okubateera mu full package, okubawa full package. Buli bintu byonna ng'ezo nga bwe mbyogedde, ebirungo byonna tubiteeka mu show yaffe. Neteekamu ebyewuunyisa ebyekola ki bye batasuubira bye batakola ki kwegamba ne tulyoka tubawa full package ey'ekintu.
tugenze okulaba ng'ate twaleese butono. Gwe mbadde ndowooza empiki tekibeera bwe kiti. Empigi ekifo kibayita Buddu kyo kyasukka. Wangi? Kyo kyasukka. Kubanga buli kye tulanga tukibaleetera. Ffe tusitula wanene, ffe tusitudde Ebonies ne King Saha. Kugamba buli kimu kibadde massive. Nga bwe balonchingidde omuzannyo gwabwe omupya, bwe balonchingidde Ebonies band empya ku Buddu Gardens. Abantu nga mwabasabye ssente ntono mubasabye mmeka. Omanyi abantu baffe tuba tubaddiza baatwagala nnyo ate batubeererawo batuwagira mu nnaku endala. Abantu bapangisa ekifo, abantu batuwagira ku luwombo ku mmere, abantu batuwagira mu outside catering, byonna. So naffe ne tusalawo tubaddize ne Ebonies. Ate kino kye kivulu kyange ekisoose mukyanva Bulaaya, kye kivulu kyange ekisoose mu Mpigi. Gwe manager mbadde ndowooza ebintu byeno byakusaga tulowooza bikoma mu Kampala. Era abantu abali e Kampala bonna bayiteko ku Buddu banoonye kano si kafo wabula gufo banoonye Buddu Gardens weeri bajja kunyumirwa kutubeera mu kunyumirwa. Omwenge mulinganga abagaba omugabe. Kugambye abantu banywedde omwenge ate balina empisa, abantu b'Empigi balina empisa. Olabyewo ku Fujjo bakola Fujjo. Security gulugulu. Security y'amaanyi gulugulu. Bambi balungi era tuweebaza okutuwagira. Naye ssente mwasabye ntono. Twasabye ntono nti mu ngeri y'okubaddiza bakasitoma baffe tugezaako okubaddiza kubanga batuwagidde ebbanga ddene. Olowooza lwaki abantu beetanidde nnyo Buddu Gardens wano? Management ebiseera ebisinga kiva ku management. Omukwano gwe tulina nabo ate nga buli kye tulanga tutuukiriza. Buli lw'otuukiriza ky'olanze abantu bakwetanira. Buli lw'obeera nga tolimbalimba ng'oba sabiisi eyeetaagisa abantu bakwetanira. Ensonga lwaki batwagala. Ebigambo ebisembayo ku muntu akulaba mu Uganda ne mu Mpigi. Omuntu andaba manya nti Buddu yeeriko. Eno mu Mpigi noonya Buddu. Amanya gange nze Prince, manager wa Buddu Gardens. Mbagaliza ide nungi mbagaliza nnaku tukyaleetera ddala ebinyuma, tukyaddiza ddala bakasitoma baffe abalungi kubanga tubaagala nnyo. Muganda wange nze nkutadde. Program tusasanya ku Bukedde TV #1 mu nsi yonna mu ggwanga lyonna naye nga nkugamba nti no 28, 29 nga 3 tugenda kubeera wali kubuma Papas Hall omutwalo gumu Bride and Groom Expo. Kino kyanjawulo mu nsi yonna, kyanjawulo. N'olwekyo kwata omutwalo gumu ojja olabe basenga abasomesa omukwano, olabe gawuni ez'omulembe, olabe Winning Watch, olabe Azawi, olabe Abeka Band, olabe abantu ab'enjawulo b'otalabangako. Decoration ez'enjawulo muganda wange. Jangu ogenda kulaba ekintu eky'enjawulo ky'otalabangako. N'olwekyo muganda wange wali kuwuma Erugogo, jangu ogenda kulaba ekintu eky'enjawulo. Tulina abasponsa ab'enjawulo, tulina Pepsi ne tubeera ne Fragolino wine. Musajja wange Richard wali Erugogo Kyakabinyu. Ne tubeera ne Penny Bridals yataddemu ssente. Ne tubeera ne Cafe Javas nabo bataddemu ssente okulaba nti no kino ekintu kitambula bulungi. Saako Sheraton nabo bataddemu ssente okulaba nti no omwoleso gwa Bride and Groom gutambula bulungi. Naye ng'olunaku olwaleero banaye buli Lwakubiri ssaawa 6 paka eyo gye tukoyera tubeerawo ku Bukedde TV buli Lwakubiri nga kitambula Kiryawala. Tonga ku Bukedde TV kubanga ffe twasalawo basanyusa mu mbeera zonna okulaba nti no buli kimu kitambula bulungi. N'olwekyo mwera olunaku olwaleero mubeere bulungi. Program tusasanya ku Bukedde TV #1 mu nsi yonna mu ggwanga lyonna. Olunaku olwaleero tuli ku Buddu Gardens we tukikubidde era okulaba nti no buli kimu kitambula bulungi. Tubadde n'abantu ab'enjawulo. Olunaku olwaleero tulina King Saha, tulina the Ebonies era nga olunaku olwaleero gye kitambulidde Prince Buddu Gardens webale kikuwasaganya. Naye ng'olunaku olwaleero tuli eno ku Buddu Gardens buli kimu kitambula bulungi. Tubadde n'abayimbi ab'enjawulo, tubadde n'abayimbi abatandika ne tugana n'abayimbi abakabe ab'omulembe. Naye ng'olunaku olwaleero muganda wange Yidi yo bwetyo tugisiibudde tugikuwasaganyizza era etambudde bulungi. Abayimbi bangi ababaddewo nnyo okulaba nti no kino ekintu kitambula bulungi era mbeebaza nnyo mwenna abaze ku Buddu Gardens okulaba nti no muwagira abayimbi ab'enjawulo. Mwebale na kwagala music wa Uganda naye nga ngenda kuba njogerako n'abantu ab'enjawulo abaze okulaba nti no Yidi bagigala bulungi. Naye nga mbagamba nti no omwoleso gwa Bride and Groom Expo
gugenda kubeerayo nga 28-29 wali kuwuma mapapasolo omutwalo gumu gwokka n'olwekyo n'okuyingira wano gubadde mutwalo gumu VIP emitwalo 2 naye nga mbagamba mwenna abantu abazze wano mwebale kujja mwebale kuwagira Budu Gardens mwebale Wanji jangu tubagambe ki Rudamani yakanye okusayininga tugakuba mukube embooko ate omusajja omukulu bamukuba gwe bakuba mbooko twenda funa MP wane baffe tumukube embooko aganye okusayininga abasajja abakulu kati gwe batukube n'olwekyo tugenda ku Owaayi ogamba otya Owaayi tuweddeyo Timo jangu tugende Owaayi ogamba otya ndi wano nange mbayisaamu ggaali nfubu tuseeyo Kampala ne ngamba kambasaleko wano anti bampita Junior Omukirimbuzi nze namba emu Black Rapper mwana aze mu ngoma ya saha anti wulira nayina girlfriend bali bamuyita Shanita nayina girlfriend bali bamuyita Shanita nga wayagalira ngolo wona boy ampita nga kyayoyeza ngolo abawatuma Peter kyesamanya ati omwana boy yali wa Peter tewayita mwaka Shanita twakita mbandi ku simu ngendo laba fala akuba koze halo ani ono akuba teyandwisa yangamba Juni yenze Shanita badde ndi wano ngolo okuyita ku stage lwaki atogitidde mwana badde ngamba saa mutulemu mu meto ngoma ina gituddemu mwana pretty badde mugamba mpemu naye nga kawaani kyali wange nnyo idi mwana etambudde best wali wonna nze Junior Omukirimbuzi kabaka mbeera nakireba omwana naye nga steady wano Mpigi wonna gwenoonya ate muloniri ndi kabaka anti nina loniri nagizemu ya Ekoni mwana mbagala nnyo ababukedde TV munoonyeko mwana bamaneja mwena muje munsupportinge manager sinafuna naye nga oba gy'oli enamba y'essimu eri 0709 552853 kabaka wendi engoma muzinoonye Omukirimbuzi ku kitimba wendi Junior Omukirimbuzi TikTok nkozesa 562 Omukirimbuzi munoonyeko mwana best wali wonna mwana mulina okunoonyako mu best awerwe bawa byempigi mwena Omukirimbuzi kabaka mwana osegeera nali sinoonya bingi nali noonya siringi tusobole okuba obulungi siganye mwali bangi mwana osegeera kabaka mu rap best naye gwe kiki gwate ki kigamba ki watolose waka katimbuki Owaayi omwana yatolose waka ali omwana muleka kyakale nawe maje bulamu bwa kiseera gwe ogamba otya bakuyitani amanyi ate ogagazaki amanya tugaveeko ovaawa kalagala mpigi wano tuli mpigi nze nange simanyi wendi nange bansudde wano nga kiddo oli mpigi ndi mpigi wo wano wenyini wano wenyini wewe wenyini wano wenyini gwe Owaaye kiri kitya nzeko ekitundu Why not? Ate saha kasabeerawo tukikubanja tusibanja oweddeyo anga omwana wa Pipa Powers embeera wano kanyumye wano oliwo aba nawe wagudde obugwinganzi mmanyi wendi oliwa ndi wano Mpigi iwe wenyini mpigi munene wano Mpigi ku Buddu wasazeeko nasazeeko nalo Bobi Wine ye president waffe anji ate musikiruma abalala bali ku byabwe abaliko si ba president bamanyi nze president wange ye Bobi Wine ogamba ki tweyanzira gye tweyanzege tukoledde ne mutatulimba ne mubituukiriza eze bulongo wasa naye mwebaleyo n'olamuddanga banaye mbagala nnyo kiki ekikuwagaza Budu Gardens wano Budu Garden kuba omusajja agiteekamu ssente n'atubeererawo ate era atwagala banaye mubeere bulungi okitadde yamaani aja tiyazze n'olwekyo tuliwo program tusaseja Omukirimbuzi takubye Omukirimbuzi addamu oluyimba lwa King Saha jajja olwa Pretty omwana yakikuba mwamulidde amanze oli omwana muka tukikubye olwaleero muganda wange kikamuka wanenkuli Tankudi
Soka akalubemu. Kuba enkuli. Program tusasanya ku Kenya TV number 1 munsi yonna mu ggwanga lyonna n'olwekyo baganda bange mwena ababadde ku Budu Gardens mwebale kujja ku Kenya TV mwebale kujja ku Budu Gardens mwebale kujja ku Budu Gardens mwebale kuwagira Prince Owaaye ogamba otya mwayiseewa ku mulyango ate kati muyitawa muddawa mugendawa ekivulu kiwedde mugenda Kyakala okukyakala tekuggwa kuweddeyo tunajakalira mu Butebe ekijasi kiwulira kyekiriwa omwana atukubye tuyisa bubi ekyegeeza muweddeyo mubanja temubanja nange kampita ejjakwano nze nakatandika jabalako baba ogamba ki weyanjula abakulaba munsi yonna mu ggwanga lyonna buno obudde omuyimbi wange ayimbye King Saha navudde Kasenge okujja okulaba Kasenge Saha yandese eno kumulaba lwaki muyimbi ayimba ennyimba ezinkolera mu byobufuzi naye tugwayo mu banda ba Kabaka yonna onotegedde kati gwavudde sayidi Kasenge kida ku mabiito bewayise nabo baliwo abakuuma bali wali besi amajja gali eri ku ttaka we gali nobody gambayo kiki kyobanja Budu Gardens kyemanja bakomyewo kimenke bamukomyewo tumuleete bamukomyewo ayeni skini nobody gambayo gwe mu bulamu kyekimu mwana akyaka naye nga yidi ogikwatidde wano kiki ekyenjawulo kyolabye wano vayibu y'amaanyi ekifo kigazi bulungi buli kimu weekiri bisimamaani nze nkutadde buladi owaaye gwe ng'oyimiridde abazina tobalaba kale twogeremu wano oba abazina tubaleke ogamba otya obulamu bukutambulira butya ku yidi impigi Budu Gardens kikyobabanja tewali wadde n'akamu batukoledde King Saha atukubidde ennyimba zonna n'omutima ogwo tuli basanyufu muyimbi kigwobanja Prince wano ku Buddu n'ogamba nti no tebannaba muleeta wano gwe njagala bamuleeta njagala Shiba naye njagala bamukomyewo Shiba bamukomyewo oba tuleetewoko ku Suuna Ben ne Suuna Ben bamuleete Suuna Ben ebisenge bajja bimenya kubanga ndaba ebisenge bibulamu kale sebo naye nga tumwagala Idi eno gwe kikyenjawulo kyolabye ku Idi eno omwaka guno Idi enyumye nnyo kubanga Saha ze kyekyoka enyumidde tumirayo abantu nga 2-3 ntumira mama wange Hajati Madina Katongole nentumira muganda wange Nakayiza Jariya Shafiiki Rakibu ababiri bafuuse 10 bannaaye tugende shut what ogamba ki tugende what Budu Gardens let's go shut good let's go what let's go shut kuba shut katinga nkole intro okubye wa kisha kimukubizza omukyalo oyo afise
short, barren, bitch, omugumba tazala makada. What? Akwisa short, baneni, peace. Omugumba tazala. Chiruwa chakuwairiza. Ndakapanga champairiza siri short. Oh, why tazala wefuge? Abake. Banake. Come on. Bukadde TV ebeera yanjawulo mu bitundu ebyenjawulo byonna byebeera naye ng'olunaku olwaleero mbagamba Buganda bange nti nno program tusaasanya tuli wano Mpigi Budu Gardens wetusazeewo okulaba nti nno tukwasaganya buli kimu okulaba nti nno kitambula bulungi naye nga mwenna mbeebaza mu bitundu ebyenjawulo mwenna abaze okuba pate ku Yidi mu bitundu ebyenjawulo mu bivulu ebyenjawulo mwenna gye mubadde aba Ebons mwebale kikwasaganya nnyo nammwe ababadde e Makindye mwebale nammwe ababadde mu bitundu ebyenjawulo byonna nga mwakubye pate mukubye ebivulu ebyenjawulo ababadde ku Serena mu Kyakabinyo twabadde jo ababadde e Makindye wali Kalenda Kyakabinyo nammwe ababadde mu bitundu ebyenjawulo ebivulu ebyenjawulo mwebale kujja mwebale kuwagira bayimbi ba Uganda olunaku olwaleero Budu Gardens ekutta omuliro Ebons King Sir n'abayimbi b'Empigi babasazeeko Budu Gardens okulaba nti buli kimu kitambula bulungi n'olwekyo muganda wange tova ku Bukadde TV pate etandise totemya. Thank you so much. Yes, my wife. Can you search my soul from it? Listen to me. Listen to me. Sina tenyeza kola bakaga mchala wange. Ekituufu. Wabula parking ezo zonna tugende hotel room somewhere bamuko. Yoleta kuzaalirayo. Hotel room. Hey! Era mu kiyumba ky'embwa togomera. Tokoleko bazaddebo. Olekera ku bazadde bafaawo. Oliwa! Esawa zizala zikwako. Kakupakira omukwano n'abanja nze ndijja wakusinga mama kamama nze nkwagala mama nze ndijja wakusinga mama yeba tugende naki music
naye hasi bali kuki amazzi gayidde kuteereddeyo amazzi n'omunnyo wenyigemu okitegeera embeera gyayita mungi era bw'olaba nkomyewo ng'omanya amazzi gayidde naye toyogera Hello? My sister, you're back from America? Or come here from America? Wow. No, listen, start with the car. Na yeye come here mtala wangu uno mena munga. Pola. Ebintu byange. akati aha bibadde Yes, Daddy. Kana koma okuva mu ddwaliro. Aha.
Kwanza ku Bukedde TV olunaku olwaleero tuli ku Yidi eno saidi zeno Mpigi naye nga tulibadde n'abantu ab'enjawulo abazze ku Budu Gardens ne ba entertainer ab'enjawulo abazze ku Budu Gardens okulaba nti no basanyusa abantu abazze ku Yidi. Olunaku olwaleero tuli wano ewa muzeeyi Kyeyune, omusajja akwasaganya ekifo kino bamuyita Prince era nga akwasaganya ekintu kino okulaba nti nno kitambula bulungi ab'Empigi. Ndowooza omuliro gwo mugulabye n'amaanyi mugulabye. Aba Ebonies bavudde ku stage naye ngenda kuba ne musajja waffe King Sir, omusajja akuba ennyimba ez'omulembe eziriko eza laavu. Twakoma omulaba nga ajjuzza Africana oluddako oba atutwala Lugogo oba atutwala mu kisaawe Namboole nga bakimaliriza ennaku zino simanyi, naye agenda kuba ayogerako naffe atubuulire nga ye bitambula bitya bigenda bitya, music ayimiridde atya, tusuubirayo music owa laavu asinga bwe yatukubira oba tusuubirayo music alwanira omuntu wa bulijjo. King Sir gyebale yaman kigenda gitya? Tutambuza mpola mpola. Tumanyi nti nno ffe tukoma eri e Kampala eyo, naye ate ndaba eno gye tuli oba ye Mpigi Masaka yonna ndaba otabaddeyo. Omanyi abantu baffe music gw'okuba ennaku zino asomesa munna Uganda. Owa laavu twamuvaako oba tusuubireyo music wa laavu omulala? Kati then togoberera kubanga nasembeyo kutalwa laavu. Abantu b'Empigi obalekera bubaka ki? Tubaagala nnyo beekuumire ku channel. Program tusasanya ku Bukedde TV #1 naye nga Prince wano Empigi tukutumiddeko nnyo webale kwasaganya Budu Gardens n'abantu ab'enjawulo abazze okusanyusa abantu. Mwebale kuwagira Bukedde TV, mwebale kuwagira Budu Gardens. Muzeeyi Kyeyune, Muzeeyi Prince kutumiddeko nnyo kubanga wotali ndowooza Mpigi yonna ebeera tekola, naye nga mwe mwasalawo okukyakaza abantu bonna okulaba nti no kitambula bulungi. Tuli ku Yidi wano, ekintu kisaanikira kitokota si kisaanikire. Ngenda kuba njogerako ne omwami Bosa ava ku stage era bo aba Ebonies balabika nti no olunaku olwaleero bakigadde. Ngenda kuba munoonyako njogereko naye. Tova ku Bukedde TV, program tusasanya ku Bukedde TV buli Lwakubiri. Tukyaliwo tukyabasabula tuli eno Mpigi gye nasinzidde ne musajja wange Timo alongside Kato, editor wange producer Kimura kutumiddeko nnyo. Music oyo omukuba oyina ekigendererwa nti nno mu maaso awo tuyinza okukulabako mu kitebe ekikulu nga weesimbyewo oba okuba music kulwanira muntu wa bulijjo? Mukuba njogera ku nsonga era mba nsuubira okubaawo ekikyuka. Tetuli bakkiriza bwe buvumu. Tobatya? Tetuli bakkiriza bwe buvumu. Allah atuwe bulamu ojja kulaba. Bw'oyimba music oyo abantu abasinga bamutya era abasinga abayimbi bangi beekubye emabega tebajjaayo kigambo kituufu, naye ng'ekituufu bakiraba. Gw'amaanyi n'obuvumu obujjawa nti n'oyimba music oyo ate n'omusaasanya mufe abantu ne tumuwulira. Abasajja tebasaagira ku kintu kyabwe bw'okwata kuwogera mazima. Kasita otegedde mazima. Lwaki osuubira abayimbi abasinga tebajjeeyo mulanga gwa bannayuganda ate nga bo be balina otulwanirira oba okuba alina eddoboozi eddene? Nze mbeera nakawuka era obuseera ebisinga owulira nga njogera ku lugulu nakawuka. Kati nabo bajja kutuuka time boogere ku nsonga z'ewaabwe. Ennaku zino otunulira abayimbi b'ensangi zino akuba ebivulu 15 omulundi gumu, abamu ne babuukinga ebivulu nga 20 mu nnaku enkulu, ebimu ne bimulema n'okkuba. Gwe ekikyo kikwasaganya otya okulaba nti no booking zonna z'oyina ozikiryalinga? Ogwo gwonna kuba kunoonya. Nange era mpenja nvudde eri nange n'entabaalako era kyakabi. Tubalambulako kati naku nga zino ennaku enkulu. Kaali kaseera kasala wano ng'ensi bagigabana tekundi sala wano. Uganda bagigabana dda ne begabira ebitundu byonna ebyawa. Ne bagigabana nga bakimanyi kuliko abantu b'Empigi babano. Ekyo kikolwa kibi nnyo katugabanye nga Bangada. Mama kikolwa kibi nnyo tulinga batali bawano. Ekyo kikolwa kibi nnyo tugende
Kamwanyi kaliwo nga tomanya okukalima nekamuliga kaliwo nekamuliga kaliwo nga tomanya okukanoga bana abayaye bajjawo bana abayaye bajjawo era byonna okubigomya ikulu bagambako fulo oba tukubemu ekimala wangi 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 music Sala. Iwo mama chachuka, emirembe jaliwo gwe jagenda, kati buli wamu emmundu zesuza, tolaba bakulu.